Dr. Besigye tali bulungi nti tali mu court ya tali represented Dembelye omusango ng'ogwo munene ayina okuba nga ali tried nga waali oba balooya be tasobodde kujja nti naye nga ali represented legally lwe tusembayo nga bamaze omutwala emulago ojjukira nga bategeeza omulamuzi nti oli embeera gyali musi nnungi ku olwo looya w'oli omusirikale yasaba kitwandirinzeemu omusago ne gugenda mu maaso nga bonna avunaanwa bwe bali omulamuzi Adijani nga n'agira n'abawa wiiki emu n'agamba abajjanjabi bakole kye basoboka omuntu ono bamuleete then bwadda mu kkooti bwe bakomawo mu kkooti bategeeza nti yali azzeeyo Luzira omulamuzi n'agamba nti Luzira emuwandiikidde ng'emulaga nti omukulu ono tali bubi nnyo naye yagaanye okujja mu kkooti atagaanye okubeera ku Zoom naye ng'agaliyo gagamba nti yali ali mu mbeerera etali nnungi kubanga ekitongole ky'amakomero kirina obuyinza singa oba bakulina in their custody naye nga weetaagibwa okweta mu kkooti osobola okuleeta either oyagala oba toyagala mind you bakuteekako empingu osobola okuresistinga okuleeta so n'atalabika naye kino tekyayigula mulamuzi ttama kutandika genda mu maaso na musango emabega jjukira abalooya yita kyalina era naye munne Obedi Lutale naye ng'omusirikale alina looya oli gwe bateekako ogwokusatu then ne baleeta obujulizi ffenna twasooka ne tukubako ebituli mu bujulizi bw'omuzungu ono ne tugamba bannange ng'osooka n'onoonya omuzungu atali wano kuba ye profile y'omuzungu tabeera wano ye atunda byakulwanyisa mu njogera ennyangu masinale talina wabadde lutalo waatabadde Somalia abaddeyo naye nga Somalia yayitiyo nga taguza amajje ga UPDF kitegeeza yali aguza UPDF beerwana nabo abadde Sudaani buli wawuliddwa okulwana mu nsi yonna agenzeewo naye lwaki yatunda biki byakulwanyisa kale afunye eddiiro ennungi era n'akasente n'akola nti waliwo ate ababyagala okubikozesa Uganda bw'ataawo n'akwatibwako n'agaana edda zisaga Uganda endabe bubi nga yaguzizzaako abalwana Uganda beerwana n'ab'e Somalia naye ate abajja okulwana n'aba ne Uganda wano abo n'akwatibwa ekisa n'ategeeza ku b'ebyokwerinda nti nnyina abagala okunguzaako ebyokulwanyisa awo kawokka w'okulaga nti omujulizi ono naliko ebirumira bingi abadde e Sudan abadde Somalia eno e Ukraine gyali buli w'owulidde okulwana ye agendawo n'abuuza ani agala yakakompola nti nzuuno n'atunda kati ne babireeta ntugaka tulinde obujulizi n'ategeeza nti obujulizi bw'alina buli overwhelming to the extent nti alina videos nga bateesa olukwe lunaakola ki lwe lunaatambula on Monday twali iga marchers restrictinga kooti biki abantu okwali limitinga ku information egenda mu maaso n'ebyapeninga mu kooti naye twali iga nnyo okuwulira ku bujulizi n'okulaba ku butambi tugenda okulaba akatambi akasooka ebifaananyi tebirabika tuli mu nzikiza temuli mawuli temuli maloboozi kati ate ng'ono omujulizi yagamba kati awo olengeraawo kati awo twali tugamba nti tulikola bwe tuti kati awo twali tugamba bwe tuti ye mwennyini talabika tufulira amaloboozi then yesterday baleese akatambi akalala omuzungu talabika kati ogwe mulengera ye Besigye naye kati ku muntu wa bulijjo obujulizi bwe tuleeta mu kkooti tulina kamera zaffe ku nguudo bwe bakuleeta nti wakubye omuntu kamera eyakutte bwe tuba twabukozesa bujulizi obwo bw'obutambi tuleeta obujulizi obwo nga bakulaga gwe mwennyini ng'okola ki ng'okuba bw'oba adde ogenda tega bbomu bagenda kukuleetera akatambi nga kakulaga ng'okola ki kyekyateesawo kamera ezo ku nguudo nti ziyambako okujja obujulizi n'okukwata amenyi b'amateeka kuba tufuna obujulizi obuli concrete nga si bwa kugattaka kugattirira na kunnyonnyola naye ate ono agamba nti wonna bwe bagendanga okutuula yasookangawo n'ateekangawo ebibye kitegeeza vidiyo eno ono twogera yandibadde esobola okwogera so essaawa zino tannaba kutuuka kuba cross examined good enough mwami Obedi Lutale yataddeko balooya nga bakulirwa muwala we
kati good enough oyo bana amwekizamininga enkakasa buno butambi obwaleeteddwa tebulina impact ku musango ate kati nze okutula naawe muganda wange omuntu nga tuvaawo enkya ne oba okutta akatambi nga tutudde wano tuyinza okuba tunywa kakyali tunywa na ku mbaga gye naawasa ng'ogera ni ng'ogamba ebyokwerinda akatambi ako kemulaba kati awo nali mugamba nti tusobola okufuna bomu ne tugitegeeka Kampala kati obujulizi tuba otandise olina kutuwa obujulizi obujjirayo ddala naye agereka kiri nti twakatandika yagambye nti alina n'obutambi bwaki bwa maloboozi ayinayo nga bo bugundi bwa maloboozi gokka nga tebuli mu video naye amaloboozi gategalabikidde mu video negajaga lwago ate no yagala otuleeteriyo gokka agatali mu video then kitegeeza tujja kutuuka embeera gye tulaga tugatandika abantu batandika kwa suspicious kubanga ye AI teina ddoboozi lyetasobola kukola nange bwenjogera wano enkyo omuntu asobola okukwata ekifaananyi kyange n'ateekako eddoboozi erimu oba n'akolaka audio nga eddoboozi lyange alina naye nga lyogera biki birala so ndaba prosecution yabadde efunye omukisa gumu kudinayinga oli bannamateeka be yali alonze kubalemesa kumurepresentinga Dr. Besigye naye ekyennaku nti oludda oluwaabi kati ye Abedi Twalinga yataddeko balooya ababe Dr. Besigye essaawa zino tali mu kooti ate mulwadde kyekyamazimu taliiwo naye omusango gukola ki gutambula naye omusango okuba guli gumu guliko abantu bano basatu ojja kwekanga nga omuntu omukulu gwe akulembedde mu nsonga eno alina kuba Besigye kyokka yataliiwo naye omulamuzi agaba muleete buleesi buki bujulizi era bali mu kubuyiwa however nti buyiika naye nga tebunnaba kutuuka bwogamba nti buno buluma omuki omuntu nga mu mateeka tetunnawulira ku ddoboozi ya Besigye nga ayogera ku bino ebibadde bigira kuba kati tunoonya tulabe ddala obujulizi okufuuka irrelevant oba bube admissible mu kooti nti bukozesebwe bulina okuba nga bulina engeri gye bukwatagana n'ekiri mu musango okitegeera ne issue gye tuliko olwaleero naye sinalaba mu byonna byonna ebyakajja sinalaba okisitampinga ku president kugundi ku Kano Besigye kutta president sinnakiraba then ate bano baali nabo ate bo bakyali wala nnyo kuba noonya sinalaba kuna ate nono kuva yatandise okweta obujulizi omuzungu sinalaba ku wantu na wamu ng'ayina bwakoona ku mwami Obedi Lutale kati nno kino oludda oluwaabi bakyalina obuzibu bw'amaanyi first of all abantu abasinga nga bakirabanga Besigye atabwereddwa fair hearing nti tagifunye naye ng'ate bakyali awo abantu bonna baali bagamba kimu nti naye waayo omusajja abaleese omuzungu kyandibanga mind you tulawe omujulizi ensonga yali bamu ekinyusi tulawe n'omujulizi bwajja basooka gamba nti agaana kulabikira ku ki tebagaana kumulaga bantu abajulizi basooka bakwagala bakweka nebuuza kati omuzungu atabeera wano baali bamukweka eryani gwe bw'osobola okujja okuba omujulizi ku muntu omunene nga gwoza omuwako obujulizi basobola okugamba nti mwami Peterson ono nti famire ye eyinza okuba mu matigga tubali tusaba aleme ekifaananyi kye kulabika naye omuzungu atalina wano mwana atalinawo yadde business omukweka kinga ali mukuwa obujulizi ku nsonga yali ajja kuwa obujulizi ku nsonga ennene bweti erimu okwasasinatinga president bwe yabadde nga nnyonnyola vidiyo ezimu kuzaalagiddwa eggulo alinawe yatuuse n'agamba nti awo kati Besigye engeri gy'omulaba nga asanyuse nnyo yeetadde yali atandise okumwesiga nga yeesiga mind you alifalinga yasooka n'alifalinga vidiyo yasooka gye twagawo mu Mande mwami Besigye yali talabika ge mazima nga you can't identify wabula nga yagamba pozinga ekyo ekisikiriza ekitambula ekyo kya Besigye oyitegeera kakati yesterday ke yaleese nga Jesse omuntu alabika n'agamba kati omulaba yali free nnyo atandise okwesiga enteekateeka zange ebyo byonna byonna tebinnajjayo obujulizi nakugamba mu bujulizi bwe yasooka okuwa obuli written yagamba nti abana abavubuka be bakwata aba FDC be bakwatira Kenya yali akoze enteekateeka ne bano nti babamuweereze agenda batendeka ne ngamba tewali mukisa gwandibadde mulungi bw'aba yali akolagana ne government
abantu bano okumaliriza obateekawo ogenda obatrainingira n'obasupplyingayo n'obyokulwanyisa ebitonotono ne babarestinga bulungi. Obujulizi si bwakolaki si bwakufeffetta nnyo obujjeyo motive bulungi bande ekigenda obatandise naye be bakwatira ku woteeri nga tebalina kye bakoze tebalina goba meetings kati obujulizi bw'omuzungu bukyalimu okubuusabuusa kuki konji ate bo bayogerako nti baali bagenda kutendekebwa oluvannyuma gavumenti yabayimbula dda anti kati naye ekirala ekizo kye tulina nti mu kuleeta obujulizi buno ku Mwami Besigye oludda lwabwe lwatugala lulina obujulizi obuyitirivu kwani obusiba Besigye wensabira abantu abalina obujulizi nga manyi kyemukola tewali gundi lwaki abamawulire bali mu kuweerebwa mu kkooti okuweereza ebigenda mu maaso obutereevu abantu bali iga nnyo okumanya ani yali agala otugirawo omukulembeze w'eggwanga omulungi ani yali agala okukyusa obukulembeze nga tagoberedde mateeka then kati bawo omukisa bafuna access ku bigenda mu maaso muki musango guno after all Mwami Museveni yatugamba nti Mwami Besigye bali mumuleeta mu mateeka either bw'abanga bamuwaayiriza kiveeyo kati then ensi mugiwa omukisa abamule babeerewo babroadcasting ebigenda mu maaso buki butereevu abantu babenga bagoberera ADF oyingira etya mbino anti ono agamba mbu baali bapanze after the assassination bagambe nti ADF yakoze eki yekikoze naye byonna bisoboka lwaki nti ADF weeri nebibadde sobola okukola tubiraba naye abantu balina era kye beebuuza bw'abanga kuba kyamazima ntuli ku zikyali allegations kigambibwa nakinaki naye tulinawo eyaduumira ADF n'akola buli kye wandisobodde okukola ekirigenderwa ky'omuyekera yenna kuba kuwamba buyinza na kujjako mu president either mulamu oba bamusi kigize kikyali kigenderwa kya ADF ekiki ekikulu era batta bakola byonna naye ne yali aduumira ekibinja ekyo bwe yakwatibwa Jamiru Mukulu tayisibwangako nga Besigye bwayisibwa waliyo kirowoozezza nze nzirayo kuki matene eri political ensonga eno erimu ki erimu politics ate omuyitirivu maacha zino byonna bijja bitambulirako naye waliwo politics ali mukola ki ali mu kuzannyibwa singa tulina okusomozebwa kwa mirundi ebiri esiga eddamuzi okusigaza relevance yalyo oba omusango guno kubalabanga ogw'okusaaga gusobola okugikkakkanya tulina nadda emisango report ko gino balina ogikwata n'obwegendereza bw'otuna omusango gwa Dr. Besigye bwe gutambula n'emirala esiga eddamuzi lirina okuvaayo okulaga obwetengereze bwalyo bwe tusalawo nti tugoberere mateeka gagobererwe bwe tusalawo nti politics then politics alina gy'alina okuzannyirwa si mu kkooti naye politics nga azannyibwa mu kkooti kuba ekyamazima nalabye omulamuzi Baguma singa mateeka gagoberera first of all yandibadde ya stepping addanava dagundi ya stepping nava musango bali nava musango guno ngabo ndalabye mabegawo nga okwaguta tebanna bamukwata kyali alemeddeko ennyo yandibadde yava musango guno kubanga omuntu ono muleke bw'anaawulira emirembe amanyi nti afunye justice abantu ekibaleeta mu kkooti banoonyayo bwenkanya yali astepping ebbali n'agamba omulamuzi omulala akukwatemu after all gundi ebitunuulirwa byebimu principles ezigobererwa zezitya zezimu yali addabuzi ebbali nti oba temuli bamativu nange munnange omulala gukwate kuba gwe omulamuzi toba na interest mu musango omulimu gwo bwe bakuleetera omusango kuwuliriza mu mata n'owuliriza obujulizi side zombi then n'osala ono gulemeramu kitegeeza kibaguma kati ogulemeramu kisobola kireeta emirundi ebiri either oli influenced by someone ngoba oli ku duty nti olina okutuukiriza kino gw'osobola okuexecutinga kino oyitegeera ekyo n'okiremeramu oba abalala ne bagaana okuyingiramu ekyo ng'okimaze omuntu ono aleese abantu abajja okumweyimirira nga kkooti nga bamaze okulemesa Martha Karua okujja Lukwago akusabye gundi summons eziyita CDF bwe bazikuwa bw'aba ali arrested mu mbeera eyo at least kkooti yalina okuwuliriza omusibe nga nnyonnyola nti abantu bange erigo ttiimu yange ekoseddwa bweti ne bweti first of all twatuuka time abalooya bonna mu musango guno bali threatened baloni kiza badduka ebweru bakola batya ndowooza ng'ekitongole ekiramuzi muvayo ne mukondeminga bannamateeka babakozi ba kkooti oyitegeera baba bakolera kkooti kati abakozi bo bannamateeka nga batandise okuba harassed olumu ng'ekitongole ekiramuzi okusigaza egundi ekitiibwa kyammwe ekyo ne trust yammwe eri abantu
muvaayo ebintu bino mubikondemminga era mwami Besigye bandimuwadde omukisa ye okukyuzinga balooya bawulira bayagala ye naye byonna byonna bimaze omujjibwako mumaze okujjawo kuba ffenna tumanyi nalabye omuzungu ono nga yadde ali cross examination nga amu examining nga Yerukwago oyinza okundabira nagambye ono cross examination nga Lukwago ya muli mu 5 wano oba Martha Kaluwadde ogenda kulaba onyumirwe naye ekyo tetwakifunye tulowooze nti kyali kigenderere obujulizi buno okujja nga tewali bannamateeka bansonga kyali kipange gwe teweebuuza nga Martha Kaluwa avuddewo Lukwago avuddewo then bagambye londa mu bana ba government of course emisango egyo eminene capital offences teeka ligamba nti omuntu ona bw'aba tasobola talina busobozi abwe balooya kubanga ebibuuzo ebibuuzibwa ku leve eyo ebimu biba byetaagamu obukugu mu mateeka kyekikuweesa looya asobole okukola ki okubiddamu okukuwabula engeri gy'obyanukula n'ebyo dressing so that byonna byonna kibali banoonya muntu ono kumuwa kye tuyita fair hearing kakati wano bamugamba omulamuzi aganze njaga kutambuza musango katukulwe mbana ba government omusajja olina abagana omusajja agamba nidda nze nyina obusobozi obusasula balooyi lwaki obunka kati kakobano naye nga ne bana ba government olumunga tunaba omuntu anaba kwa signinga lawyer ki wane record ze batunulamu nti lawyer ne misango gyabaddemu kitambudde gitya tandika okutunulira be bawadde abaloya ba government bawuliriza ba performance batya nguddayo ng'otula ng'ojjukira okero mukulu omuloya wa government gwe bamuwa ku mbuga mukulu ku mbuga omusango yaguzannya atya ogenda okutunuulira nga yamuwerekera paka Kalabba noddamu n'ogamba kale katulabi bana aba Susan Magala baba waloya wa government yateekawo embeera ogenda okulaba ngera yali mukulu ku mbuga yabawerekera paka Kalabba nojja kubano abavubuka abakuba omulenzi wa boda ngo bayita Kabaya okulala ogenda obatunuulira nga nabeera bakusema abawerekedde paka n'otunulira gobawa avuna yali avunanibwa okutta Lwomwa tabula ogenda okulanga ne tabula yatuuse ku Kalabba n'ogamba ate nange omusange ekibonezo ekinsinga Kalabba nga tebalina mbeera gye bataddewo kutaasa bano kubanga ebyo byonna byenkugamba bituuseewo wakati we okuva Besigye nga akwatiddwa paka kati tufunye ensala ezisindika abantu ku Bulabba eziwera 5 naye kibadde kirudde however emisango gy'okutta abantu gibadde weegiri ebbanga lyonna tuli tukyalafuna abantu bagenda Kalabba kabadde kasirisi mu kaseera nga Besigye mukwate tufunye abantu okubasindika ku Kalabba ku death penalty Bulabba obwera 5 ate bantu bagambe era nti mwaka guno Bulabba bwe buzidde kati ate mu mwaka guno gwennyini noono bamuddusa speed okuwozesebwa kwa mangu kikunyonnyola ki nti bagenda okugamba nti Besigye nga tutunuddemu akalabba kakutte nga abantu temwekanga nga mugamba ene kati abantu ogira bonna okugira akalabba kadde kabakwata olaba bakawooli yate mu lwa boda nze ndabawo okuteekateeka abantu ku kye kiyinza okujja so kati nga Besigye n'atunamu n'agamba nedda neetaaga balooya bakugu abatali ba government kuba ba government bo bagenda kuwerekera buwerekezi paka balina okuttira bali bwe baba batta tetukigaana nti batta naye ffe tugobera precedents ezize zibaawo mu mateeka nti otunula precedents ezize zibaawo nti wakati w'omwaka wa 1999 twaddamu okusanga kiro abantu be batta yali 2 bali ku flying bakuba masasi nga koti y'amagye basingisiza omusango naye okuvaawo tuzze tutambula emisango egirimu okutta mingi bamafikira abase girlfriend we tetwalaba Kalabba Kanyamunyu yakuba omuntu essasi Bloodlight tetwalaba Kalabba egyo gyonna emisango kuba twogera ku kufa kutwala bulamu tetwalaba kaki Kalabba kubanga katika nkuwekizamu musango gwa Kanyamunyu okujjayo pisto kitegeeza mu mateeka tugamba already ingredient emu oboji ogijjayo nti oyina intent omanyi nti bwenkuba omuntu essasi afa so obadde omanyi ekisobola okujja nti kyokola kisobola okutta omuntu oyina knowledge nojjayo pisto n'okuba omuntu essasi ate era n'afa ng'ensi yonna ekulaba
oyo bwe yatuuka mu kkooti akalabba tekamukwata okitegeera awo wonna paka naye mu period eno nga Besigye mukwate agenda tandika okuba tried naye ng'omusawo gwe sinagumusinga kalabba tufunye obulabba 5 babateekateeka mayinza abantu bali balowooza nakalabba kaavaawo yadde nga kaali kakyali mu mateeka naye nga kasirise kaakati batandise bateekateeka mayinzi zammwe nti bannanga kalabba kakyaliwo bw'omulaba omuntu omunene ng'aleeteddwa kalabba temwekanga kati yesu etaaga president egi tetunafunayo gwe bateeka kalabba nga omusango guyitidde eno mu nsonga za byabufuzi era Besigye bw'anaagendako y'anaaba akoze eki y'anaaba asoose obale nnyo obalire ddala tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ye mukulu kanso Matovu Kiza atukubira tochi mu bintu nga bwe bitambula Muwanga Kivumbi egimu ku misango gy'akyalina era egimutawaanya kuma muliro mbantu yijja mulemeza mu kaduukulu kwa rimanda naye agenda okuddayo oba okuzzibwayo mu kaduukulu nga kyajjawe bwe beyiro mu misango gy'okwenyigira mu bikolwa by'obutujju najjo ndowooza gifaanana ne gya Besigye kulya mu nsirukwe ye yayimbulwa kakalu kujja okulya mu nsolukwe butujju n'ebirala olwaleero egy'okkuma omuliro mbandu bakyamumye beyiro bannamawulire bapaganya okuweereza obutereevu ebigenda maaso mu kkooti ye n'ebirala tukubire toki mu nsonga eyo tulina obuzibu nti kkooti omusango gwa Muwanga Kivumbi gye ate nga kkooti ento zirabira ku kkooti enkulu kye zikola omusango kkooti enkulu gwe yawaako Muwanga Kivumbi beyiro omanya ndu nyaba kimanye teri musango mu Uganda gutakkirizibwa ku muntu kusaba beyiro kubanga tulina presumption of innocence eteeka likugamba nti omuntu yenna taba na musango paka nga kkooti emusingisiza omuki kitegeeza kakoma bakwakyuzinga omusango munene gutya ebbanga nga kkooti nagukusalye oba tonnaguzza etteeka lirowooza ntonnaza muki musango kati ebbanga tonnaza musango okkirizibwa okusaba okweyimirirwa eddembe eryo oba nalyo kati Muwanga Kivumbi mu ddembe lyeryo lyeyakozesa n'asaba okweyimirirwa mu kkooti enkulu mu high court mu musango guli ogwa terrorism naye terrorism Besigye ali ku treason naye terrorism nagwo we gukusinga nga gwalimu okufa abantu ngetwalaba abafiire Butambala it doesn't matter ani yabatta naye obanga bagamba nti wali involved era mwalimu okufa kwa abantu gwali guteekeddwa ku Muwanga Kivumbi ogukusinga nagwo era ekibonezo okuttibwa kaakati Muwanga Kivumbi yafuna bail kugwa terrorism naye omusango egwo era gwali political kirizagaana kubanga abaafe wa Muwanga Kivumbi baakubwa amasasi ate Muwanga talina mmundu oyitegeera era yateebwa ne bali bamukwata nabo bonna baaweebwa bail bw'aweebwa bail n'avaayo kati ogwali musango munene nnyo addamu akwatibwa ku guno gwa incitement naye okuincitinga abantu kate musango munafu era kyogwo gwa magistrate court gwa kooti nto guli Butambala naye omulamuzi wa kooti ento mu period yawe baleetera Muwanga ye period gye bagoberamu bannamawulire mu musango gwa Besigye omuwabi wa gavumenti alaba basiniya be muguli tebaagala bamawulire mu kooti naye asaba omulamuzi w'e Butambala tibaye tusaba bano abamawulire bakole ki bafulume baleme kukwata bintu bino live n'ebiringa ebyo nga bali bwe baali bakikoze mu high court kati emisango egy'epolitical confusing ira wawan kati omulamuzi magistrate ali mu kooti ento wali kati naafuna okusoberwa ali mu kwebuuza oba bakama baffe kye baagala oba nedda era naye kye yakoze abamawulire nedda mbagaanyi okulipotinga ki live then omusango gwennyini munafu grounds ezimisa omuntu bail siziraba bandibadde bamutana last time bandibadde bamuwa bail last time naye olw'okuba guli political guli omunene tukiza tugaane Muwanga Kivumbi oli okufuluma waliwo okuteeseganya waliwo okukkiriziganya n'abakulu ku nfuluma ye tukiza tugaane naye nga amaze okufuluma either abanegotiating okufuluma kwe tebambriefinga
bwafuluma najja ataata biki byali tebambriefinga biki bye bakanyizaako biki byalina okukola ne byatalina kukola kati bwe yafuluma ndowooza byatalina kukola babimugambira mu kooti butafuluma ggwanga ebyo bye byamateeka naye bw'ofuluma ati nkugambye waliyo ebirala ebitali byamateeka abanegotiating okufuluma kuteeseganya oba oliawo ebimu ku byavuli mu kuteeseganya mwanga Kivumbi okuyimbulwa Kakalu tebamubriefinga ng'atuuse ebweru kyalina okugoberera n'ebirala oba oliawo kyamuviirako okumansa entungo kati bw'afuluma najja ayogera bye yayogera ne baddamu ne bamukwata okumuddamu mumukwata ekkubo lyerimu liri eryamukolesa okufuluma lyeriyina okukozesebwa mulimu emisango egibeera mu kkooti awo ono omuntu ali ebweru n'agamba bambi bamutadde bamugasasula akalu ka kkooti miliyoni emu yokka yimulamuzi amwanguyiriza abadde wakisa naye nga temumanyi bisoose kuba bbali eri before that kati so ebyo bibaamu naye ndowooza mukyala we amanyi ekyokukola mukyala we munnamateeka ate connections azirina amanyi ekyokukola amanyi waawo okulaga connections azirina luddawa amanyi waawo okulaga weyanyiga epeesa luli erimufulumya guli omusango omunene lyerimu epeesa lyalina okuddayo oba nyiga eririranye alina kudda line n'agamba nti mutusonyiwe mukuba tetunnamubuulira bw'alina kutambula afulume ndowooza bw'aba nga akozeho omwaka w'ebbali mulamuzi ono ajja fuluma bwana batamukoze mulamuzi ono tajja kutamuwanga kubanga ayiye amazima kooti biragiro essaawa zino bye bitambula omanyi abantu bajja kwebuuza lwaki nti ebintu ntubirabe emirundi ebiri amateeka galina kye gagamba singa ge gaali gagobereddwa singa muwanga ali bweru okitegedde naye emisaagi negiri politiko amateeka gasanga obuzibu okwesigamibwako okukola ekituufu kati ekyo buli awuliriza abeewo ng'akimanyi omusango gulimu ebyobufuzi amateeka okuyamba kwagwo kuba kuzibu kubanga ebiseera ebisinga ono yennyini alina okuwuliriza kuwa obwenkanyi ye mwennyini alina kubanga alina jajja order kati lwobanga olina okufuna order amateeka tegalina gyolina kujja order tulina kusoma tteeka lituminingi yalyo ligamba ki nti omuntu ono bw'aleetebwa nti alina eddembe lye okweyimirirwa nti yadde nga kiri eri mulamuzi kutunuulira ground za bbeero zonna ng'ozituukiriza abantu b'oleesa okusobola okwemirira abantu bali substantial nti woobeera omanyikiddwa kati omuntu nga muwanga musango gwennyini si gwe gw'amaanyi oguli awo omuntu n'omuta naye olw'okuba basobola okukukwata nga bamaze okukukwata waliwo akubye essimu nti omuntu oyo asooka abeereko awo ne bw'olikola ki togenda kufuluma paka ng'obaddemu n'omuntu alina eriisa eryokusatu n'agamba wadde wantulaba bulaaka naye waliwo azibira iti side wali singa layiti evaawo n'agenda n'ajjawo ke babisseewo layiti neddamu nejja ekyo kyekyetaagisa kyokkokola ku nsonga ya Mwanga Kivumbi kasembayo bannamawulire bannamawulire of course ddembe lyabwe okutegeeza eggwanga ebigenda mu maaso buli wamu ekirala kooti bwe babanga ku musango gw'Okero kooti yakwata Okero nemutwala ku crime scene weyaddiza omusango ne batuulira omusango ne gutambulirwawo abeera ekyokuyiga eri abalala ekyokuyiga eri abantu abalala abandyagadde okutuusa obutemu ku baana abato ensi yonna nebanga ewakinga live omanyi lwaki bakikola prosecution yali sure nti kyekola kituufu obujulizi babulina era babuleetanga misana kinaate kati we tutuuka emisango gino ng'ate abannamawulire otandise obbagobawo omuntu ajja kulowooza maybe waliwo ekitali kituufu ekyagala okukolebwa kati okugjawo ekyo nze ngamba ekyo kiri ku kooti nze ngamba kooti awo abantu ekole kale lunaku sabbiiti eno twalabyeko ku mukutu ogwa X nga waliwo ekiwandiiko ekiteekeddwayo nti yali speaker of parliament ya Uganda Anita Among oluvannyuma lw'akaseera yejjerezeddwa kati ali free byabadde ku mukutu gw'omuduumizi w'amagye g'eggwanga kati ekisooka mukyala Anita Among twakyogerako wano naawe ojjukire batwala bakulisa obole
nabaleta ku anti corruption na chini nkugamba nti singa Anita Amongo yali wakuleetebwa yandibadde yaleetebwa before kubanga President Museveni abantu bonna baakutte boda no batunulira emabega tewali yali abadde n'abeerewa kumala omwezi nga tannakwatibwa Anita Amongo nga bamaze okusika ebimu ku byobugagga by'emmotoka zitwaliddwa naye bwe bayaza mu makaagi ekituufu kiri nti tebasangayo kintu nga ssente nawulira mbu basangayo ssente zitawera na miliyoni ewakaawe ekyo kimu ezitawera na kakaddi ze basangewa mu maka gonna ge bayaza nga speaker talina ssente sitalina naye gamba ngamanye entereka ya ssente si mwavu bwavu de amanye entereka ya ssente speaker okusinzira ebintu bye baabowa mmotoka kuba zali sukka mwemu ate nga tekuli ya miliyoni 2 si bumotoka buno bwe tulaba olinagula Range Rover naga ziri mmotoka ensajja tuyita ensajja tekwaliko ewuwe tebasangayo sente ziwera kakadde akadoola oba aka kitegeeza amanye entereka ya sente ze talina wazo sente azirina naye amanye entereka yazo kakati Mwai Museveni ebyo nane bitambula waliwo okolumazo ezasatulatinga so zansa nalindi kugundi nali ngenze ku family division yawo nga nyina ensonga ezinto anti corruption wetuula ne bangamba nti bamuleeta be nalina ne bagamba watukole ebyaffe tugende mwami gundi mkyala nti tebasobola mumuleeta kati eyo decision ayino gikola aliogo Mwami Museveni ate singa yali wakugikola kumuleeta bandi badde bamuyitira wudda immediately bwoba mujjukire bali bakwata giri bati Bukenya yatwalwako eruzira yafunako ku chance eyo okubeera ke waka omwezi nga tebannamutwala batunuulire bano bamawanda batune basise namujju baba noonyereza ko nga balina mu kaduukulu banakwata wana Uganda basobola kunoonyereza ng'oli bweru bamala kukusena ne baga katukola kunoonyeze bakweta mukole bagamula muzinti agira bamulimandinga tunoonyereze kati bwosimatuka nga nti Amongo kali kabonera akalaga nti atajja kuleetebwa ne Mwai Museveni yagala mubonereza kumulaga nti wantu wali achallenginga buyinza bwe kukyasazeewo bagamba stepping ebbali kikole bukozi teweebuuza lwaki stepping ebbali kyokka kiyali amwagaza era na stepping ebbali the hard way ngali under house arrest tunafuna kulonda kwa Jacob both ajana ya tweeting anagamba agenda kola nga NRM kyenabe kozeeki kyenabe sazeewo nengoro atacha ina bwekyo sizo nabubye mazo kumusiba mu lutimba lwayo yali afuuse ndiwulira ne bamuteeka bamukasooli anja kuvaamu bafumba then n'ogattako ne amawulire amalala atwalabako ku delegation ng'egenda ewa Genosale okuva essolo Teso bagenda ewa Genosale n'omugambo oyo waffe ke kabiyitike tukolaki tulina Teso era nyinako we nali ne mbagamba nti epesa libanyize tuufu Genosale okugera ne muganda we n'agaana naye tunamu byatukoledde abikozi ensonga yali kwanita mungote yali specifically nti nguzi nnyo kyali ki anti nagamba singa bali bagogola nguzi nga yali ensonga enkulu singa tayibwa naye ali uwe musibireyo ekirala gundi clerk of parliament Adolfu gundi oyo naye singa musibe kati naye olaba nga abamu abatandikirwako sente zitambule nga bali bweru naye nga Anita Amongo yakwatiddwa ate omumyuka weye ali bweru then ne bano bayambi be kyali kikulaga waliwo ensonga ng'eri kuwononga muki nga muntu bwe kiba nti Anita Amongo yasunyiddwa kitegeeza ne bano bakulisa obole bajja kufuluma hikadde bajja kufuluma si leero naye bajja kufuluma tuli ku noti 75211313 noti 3931414 mu ddakiika nga 2 yogerako eri eggwanga gwali yampuliriza kikyolowooza ku ebyo ebyogeddwako ku 75211313 noti 3931414 Radio 4 Radio 7 Radio 8 gwoli kwogenda maaso n'okuba nti ogoberera ensonga. Hello.
Aboga fulirasio. Wanjisebo. Ono saa longolole andikate. Yesebo. Ekiriwo mu ggwanga si kulwanyisa nguzi mukadde wange. Kiki? Waliwo kibayita okugyamu omuntu w'amannyo. Oyo ayita abantu bamukwata nti bamukwata lwakulwanyisa nguzi. Kyali kyolowooza. Yalina entebe gyali yeegwanyiza ensonga lwaki bamuteekako embeera eyo bamuggalidde mu maka ge. Nga ate Thomas Tayebwa gwe yalinga naye. Aliwe mu parliament naddawo kuba ye yali musirise talina bwe yeegwanyiza ku ntebe ya mukulu. So n'olw'ensonga eyo omukulu kyagera kito. Kale webale nnyo webalire ddala. Alo omukulu Peterson. Wanjisebo. Webale oweereza eggwanga n'Obuganda. Okuliriza webale nnyo. Nze ambasada wa Big Talent Pato ndi mwogezi wa Minister wa Local Government Bala mu Balugala Kenya abawuliriza nnyo abaagala nnyo. Misa Kabanda wamusuddewo. Koteeka omuzirante munnange Minister omubeezi Justin Nammeere. Baliwo basuddewo ate. Mukama wange olaba nanti kati nze mukulu Peterson ndi musajja w'enyaale. Emirimu ng'ogikyusa mangu. Bagira President Museveni ogutali musango. Tugende ku nsonga oyina eddakiika emu. Nina eddakiika emu nze kansooke neebaze jjajja President Museveni. Nze omu ku badde basinga okuba essimu nga ngamba nti ebirabo President by'alituwa kwe kusonyiwa sipiika. Mukulu Peterson tunoonyeza akaluka NRM nga tutambula n'omukyala sipiika Anita Amongo. Then mukulu Peterson nze ne muganda wange ali mu studio awo mutunulizi w'ensonga munnamateeka mwagala nnyo. Naye nze nina ekibuuzo ekibuuza nti ku muntu gwe bagamba nti abbye eggwanga ate nga tewali bukakafu bulaga nti abbye eggwanga. Naye nga byabbye eggwanga abitadde mu Uganda nga bisasula omusolo era bijja sigala ng'ekyokulabirako. N'omuntu oba abbye eggwanga nga ssente tetumanyikidde weziteereddwa oba nga ssente bazikukulidde. Aliwo ab'omukyamu. Era nze neebaza President Museveni yeebale kuddiramu sipiika. Kyetusaba nti n'ebintu sipiika bye badde bamugamba nti oba munne yabigula. Ekyamazima babimuddize tujja babasanyufu. Nga ffe abamwagala era abakkiriza nti ffe bannaPiero yu sipiika ono alina ngeri gy'ajja okutugattako. Webale nnyo. Alo. Wanji. Webale kuliriza. Wanji. Ani ono? Francis. Ye Francis. Kakati gwemwami kawagira kibiina. Otegeeza ki mukulu? Kulaga kavule. Wanji? Okulaba kavule oba onoonyayo. Alo. Simutegedde kyagande simutegedde. Nange simutegedde oba ali kumula ali naffe. Simanyi kyagandi. Essebo. Omukyala Justin Mbabazi bakusooki. Gavumenti akiggyeyo bulungi nnyo kulondera enkola za gavumenti wamu n'ekikanto enene ky'ettaka Mbabazi akikutte bulungi nnyo. Ne Deputy RDC Mwanga Lutaaya. Amannya gange nze baba nga bulijjo. Nasanyuse nnyo omwami ow'ekitiibwa alengerera ewala. Era mu kusooka okulengerera ewala yasooka kulengera kalulu kano akawedde mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akapulaninga. Mwami omukyala Anita Amonge abadde Speaker wa Parliament okumusonyiwa yabadde mutuufu nnyo. Example wano wammanga. Ebintu bino na Speaker byakoze akoledde bantu azimbye ebisaawe, azimbye amalwaliro, akulaakulanyiza eggwanga. Kati omuntu esaba mubbi kiba kitegezagaliza abantu ate tuwesomeresa abaawulira asooka adde mu lukalo lw'amabaati banga teri muntu awazi munona ababba amabaati amayumba bagaleka ku bimba by'enzizi olina ateresa amayumba kati woteresa amayumba lina kulaakulanyayi sipiika gabadde mubbi pulezidenti webale nnyo bali eddala era atambule naye mbabaza mukwano ku mukono babaza musebezi kale webale nnyo webalire ddala baba tugende kanso akati nno byonna nga abateesezaamu kyebadde boogera so ku nsonga za Anita Amongo Mwami Museveni of course yamusonyiye era nabagamba nti temwewuunya mu myaka ebiri okuva kati nga bakoze reshuffle mu cabinet najjiramu nga minister kisobokera ddala Mwami Museveni abantu be abawummuza n'abazzi n'abawummuza n'abazzi kasita otegeera ensobi eyo gy'okola ate ye tabana Mwami Museveni tabana mulabe wankalakkalira
ndozo omuntu gwe yabaddeko naye kumbiranya atenga atero tuteka omukisa lwaki tojja yateka ngo omukisa je tubisorting olina akaluba bukalubi yali ndowooza Besigye naye abasigadde kasitogira akugamba jawo kwatira bwo nalabye ne General Gregory Mugisha muntu agamba yasemba okwogera ne Mwami Museveni mu 2 naye ranga amugamba nti lwaki tojja ntubitereeza oyitegeera kati ye bwati omukisa ye tajja omukisa gwa kugerezeganya okujjako nga gwokoze eki nga gwoganye kale so kwebaza abatuwuliriza bane mwebale okutugoberera n'abo abafaayo okumanya bigenda mu maaso mu ggwanga omanye tulina abantu nga babuuza kiki tugenda awo naye kirungi okugoberera ensonga n'ozetegerera nga ggwe kale bane tweyanziza